naffe ekitiibwa kya Buganda kyavaaja naffe tukikuumenga. Obulwadde buno mu Buganda, mu Uganda ne Africa bw'otunuulira emiwendo egy'eggwanga lyonna ne Buganda, ebitundu bya Buganda ebimu bikyaliko waggulu naddala ebizinga. Awo nno Mukama waffe Ssaabasajja we yasinzidde n'asiima nti emisinde gisigale ku kulwanyisa obulwadde bwa mukenenya emyaka emirala 3. Omukolo guno gwa nnamansa saana gulimu ebiwayi bibiri. Mulimu ekiwayi ky'okutongoza akakiiko akagenda okuteekateeka amazaalibwa ga Kabaka gennyini, ate mulimu n'ekiwayi ekyokutongoza akakiiko akateekateeka emisinde. Amazaalibwa ga Kabaka gaakubeerawo ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna, agenda kuweza emyaka 68 ku lunaku olwo, era lwe tujja okugakuza. Ate emisinde gyo gijja kubeerawo ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna. Mu nkola yaffe eya bulijjo emisinde gibeerawo ku Sande ekulemberwa olunaku lw'amazaalibwa, naye nga bwe mumanyi Sabbiiti ekulembera amazaalibwa ga Kabaka ya wiiki ntukuvu. Waliyo amazuukira, Pasika, waliyo matabi n'ennaku endala enkulu. N'olwekyo bwe tunaamala okukuza amazaalibwa nga 13 ogwokuna ate nga 16 ku Sande eddako tudduke. Olunaku olw'13 Apuli lukulu mu Buganda kuba Kabaka Mutebi yazaalibwa mu ddwaliro e Mulago, era wadde Ssekabaka Muteesa yali mu buwaŋŋanguse essanyu lyajula okutta Obuganda n'emujaguzo yavuga. Tulwenyumiririzaamu kubanga amazaalibwa ga Kabaka ganyweza essiga ery'olulyo olulangira. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka. Okwolesebwa kwe tulina kwakuzza Buganda ku ntikko. Entikko w'obeera n'olengera kuzza Buganda mu kifo ng'abantu obulamu bulungi, ng'abantu balya bulungi, basula bulungi, abaana basoma, bajjanjabwa, balina emirimu, abavubuka beeyagalira mu buwangwa bwabwe. Naye ebyo byonna tebisobola kutuukibwako okuggyako nga tuli balamu. Awo nno basebo ne bannyabo okufaananako aboogezi bonna abankulembedde, mwewale mukenenya. Njagala nnyo okwebaza abavujjirizi nga nsoosowaza Airtel Uganda. Nze Airtel najaagalirawo basalawo mangu ekyokukola, balengera wala abaloga n'otulo nabo bakuze eno ne bakuze eno ne boogera bino. Obwakabaka bwa Buganda, Kabaka wa Buganda ayina abantu bano abali wano ne bagamba jangu tukole ffenna, n'oyogera Oluzungu n'odda mu Luzungu, n'ova mu Luzungu n'odda mu Luzungu. Kiki kye batalaba? Awo nno Airtel njagala nnyo nze kuba balengera wala, era nkubiriza bannayuganda mwettanire Airtel ne Kettu. Temunnaba kumpa kasaati kano akalungi, simanyi lwaki temunnaba kukampa nze akasaati akaka Airtel Kettu, naye nkaagala ssebo Omulangira Arthur. Njagala kwebaza aba UNAIDS, mwebale kutambula naffe, era mbasiima okulaba nti Kabaka mwamutegeera ne mumusaba akkirize obw'emmunyeenye erwanyisa mukenenya. N'ebigambo ebyo njagala okubategeeza nti akakiiko k'amazaalibwa ga Kabaka kagenda kukulira Oweekitiibwa David Mpanga, era wano akiikiriddwa Oweekitiibwa Prosperous Nankindu. Nyabo oyimirirako bakkubire mu ngalo kuba naye kakiiko kwoli. Kaliko n'Oweekitiibwa Joseph Kawuki, era mujja kuba mukolagana n'ab'ekitongole ky'abagenyi ab'ebyokwerinda. Nnyina essanyu okutongoza akakiiko ak'amazaalibwa ga Kabaka akakulirwa Oweekitiibwa Twaka Awaase, omumyuka asooka wa Katikkiro taliiwo, akiikiriddwa Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa. Kuliko Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, minisita w'ebyemizannyo. Kuliko Oweekitiibwa Prosperous Nankindu kubanga ebyobulamu,
kuliko omukungu Remi Kisaache Ssenkulu wa Majestic Brands n'abalala abanaatuula okutambuza ensonga zino. Era n'ebigambo ebyo nyina essanyu lingi nnyo okulangira nti obukiiko bwombi mbutongoza.